oyo tanjagalira ko ddala oyo wakakaya era buli kimwa kyenkola afuba okulaba nti kifa oyo kadumpuni naye nja musasula ayina ebbanja lyange nze Junior teri yankola kibi naavaawo nakyo wallahi awo nzijjako n'enkofiira let me tell you tewali muntu ankola kibi ne sitamusasula kakazi gwenja kusasula nejiriba myaka 2 obagumu nja kukola ekintu oleme n'okukiriza nti nze akikoze nze I'm good at planning oyo tanjagalira ko ddala oyo wakakaya era buli kimwa kyenkola afuba okulaba nti kifa oyo kadumpuni naye nja musasula ayina ebbanja lyange ali mu bbanja lyange wallahi bella wemba nemba katonda nyeme eggulu nze Tamale ensi ekimanyi soka n'ensirika n'enkulaba naye tosobola kumpona mbuuza Shalom noli bali babiri awo nekino ki YouTuber kyemutegedde ekyo nakyo tekinjagalirako ddala naye bwe kijja mu kamera Junior simuyinaako buzibu every problem I face there is a hand of that guy naye nkulayirira musajja gwe bwe sitali kusasula omwana we alisasula omwana we ajja kujja kumala aluganga afukamire ndirabako omwana we ekyengera ngazze agaye bannange taata yakola ensobi mutusonyiwe every day I work towards that objective bw'otali sasula your kid will okoze ebintu bingi okunteeka wansi but enough is enough nina kyempulaninga but if you don't pay your son will pay nja kulabako ku mwana wo nga zaafukamidde agaye bannange taata yakola ensobi naye mutusonyiwe osobola okuzannya enkwe n'ozannya enkwe ku bantu but not for long ezo enkwe zewazannyira ku Shalom ze zimu zenkwe zewanzannyirako you always want to be good in everything your time is coming gwe buli lunaku nkusabire Saala nga sinebaka nekumwenda nfuwe mmindi nga ndibute nekuba ku matako gye bayitako emisango nga nsabira gwe musajja gwe siri kusonyiwa gwe musajja gwe siri kusonyiwa mu nsi mu kabuli ne mu ggulu ne bwe tusigala babiri ku nsi kunoonya n'enkutta gwe bannange nakukyawa ne woobeera bubeezi mu kifo sibaawo nakyawo oyo YouTuber tetugenda mwaka mulamba kati naye buli lunaku nze newemba ndi ku TikTok ne scrolling anesanga video ye njiyitako nakyawo omusajja oyo YouTuber oyo anenja musasula bannange buli lunaku every day I pray for that day wendira bakumusajja oyo ngenkwe zaazannye naye zimulidde is good at pretense bwajja mu kamera oyinza okulowooza omuntu ategera ate bonna ba hypocrites balina yo character abakyaliwo bambi n'omwagala naye akubitrayinga mu ssaawa gy'otasuubira nze omusajja oyo taata wange yamwagala my father loved that guy taata wange yeyagala omusajja oyo I even remember nga my dad abuzaayo wanudde to die omusajja oyo yali mu ddwaliro taata wange mu bintu bye yasembayo okwogera ku nsi kuno yamugamba beera n'omwana wange those are one of the last statements kitange ze yasemba okuŋŋamba in this world nga n'omusajja oyo ow'enkwe nga tuli mu ddwaliro my dad n'amugamba yali agenda n'okugenda
namugamba sokodde bine ebigambo byenjogera waliwo Simon Muyanga Lutaya yaliwo oyo omusajja yaliwo oyo owenkwe waliwo banani namugamba ku birungi byenkukoledde nyamba obere n'omwana wange kwa omuntu awulira nti agenda fa n'omwaka tegwayita nga ndiddemu olukwe oyo golaba oyo ng'atudde n'abanvuma nga bwendi omubi naye ensi eno butaggwamu nsonyi na butasiima musajja oyo yandibadde akola ebyo. Would we be the one to do that? Notulana bavuma John yagwe ensi teswala nze nati ensi era omutima gwange gwakyuka ningamba omuntu gwe mbadde mpita muganda wange nga buli ekituukako osooka kubira ye munange kino kiri bwe kiti tukoze tutya nga manyi ndi na muntu era yangamba kitaawe yafa ekyali kitugatta kyaggwa naye nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu ensi eno ndiraba ku baana abo nga babonaabona nga naawe ofudde eyo sanduuke tatange gye yeebakamu gujja kukya naawe njikulabemu naawe ndabe ku baana bo nange ndituula ewantu abaana bo ne baga taata wamwe yali wankwe okufa munnange kya buli omu olabika owange bwe yafa waseka kuba gwe munaye wali onoonya content omusajja oyo olunaku taata wange lwe yafa yakola interview nangamba move on your father taata we yafa kati amuvinge on nakola okukigamba omuntu afiiriddwa omuntu we nga you are that close no gamba omuntu afiiriddwa kitaawe his best friend nomuga kati move on yabeera ayogera ku nnyina bwekya mama wange singa abaddewo nnyina yasooka okufa musajja gwe siri kusonyiwa naye nkulayirira nja kusasula ekyo kyonkikolerera I work for that alla ne bwe kyali bakyasembye okumpa mu nsi ndikirabako nkusuubiza ebintu ebyo ndikulaba mu sanduuke nga weebase ng'owange bwe yali naawe YouTube gwe wendikulaba era ndibeerawo ku maziika go ndabe ku baana b'obulumi bwe balina ne mukyalawo ekyo kiri mpa essanyu mu mutima ate Katonda ono asasula enkwezo bali omusajja oyo yantama omanyi gyoli yandwawo okukyawa naye omusajja oyo yantama bani ne bwenkiraba nga kijja ki waliwo we nagenda recently ku suti zirandyawo ekisaasi nali simanyi weekiri bannange olwamulaba nagikyusizawo emotoka olunaku lwantama abantu babi abantu tebajjukira oyo omusajja yasekanga ne taata wange nga nkubira essimu Junior taata waliwa njagala kola interview nyende nyamba omujje nenkubira muzeeyo essimu namugamba dadi bambi jangu okole naye agende nga muzeeyi wange watabuka bayitanze Junior taata watabuse atugobye jangu gwe gwawuliriza nga musajja anvuge emotoka nga muzeeyi kiki bano bantu baffe kola nabo n'okukola nabo okubawa views balabirire family zaabwe inze twas me I sat down my father nemugamba bambi kola nabo bawe views mukole program ate tatange natuuka n'abaagala ngira batwalanga baana be omusajja oyo yakyaza Shalom n'avuma maama wange that man yakyaza Shalom ku channel ye Shalom n'avuma maama wange I will pay you goyine banja lyange abalala bonna nsobola basonyiwa gwe siri kusonyiwa gwe siri kusonyiwa sajja goli mubi nosibisa abaana b'abanno ne weereeta ku kooti namala nze sijjali nyaluzira mirundi 2 era ebyo Shalom bisiru tebinnakuyiga nyate Shalom singa wayiga omusajja oyo nze we baakubira nga bamukotte nasooka kukola byenkola really bakutte mukwano gwo bamutadde mu kkomera nogati gwe wasooka kukola byokola
oyo omusajja bamanyi nti bakwano be bali babiri Sendi ne Jekins ye kunsi bamanyi ne bwoli mukolere emirundi 10 ye kunsi amanyi Sendi na Jekins be babe ndaba kyamu ndakomba sasiddemu era kali ka Sendi kagaba mwe mwagala kubanga simanya mwagala kubanga Kasuku nawulire sanyu hati mwe mwagala kubanga Kasuku nawulire sanyu tewali kimusanyusa kumugamba nti yasinga oli omusajja ina competition sigirabanga ye eva yagala kuba mu kintu nga yasinga yawe ebiragiro gwe musinza yekoze nga mulinga bwana buto wetwali mu boys dormitory natulwanisa fenna kyakola bwawulira ebigambe wa Bruno Kenga kubira bannanga omusajja oyo yatulwanisa mu boys dormitory nenga yayagala views mpaka bwe twatula ne tumutegeera boys dormitory teyina buzibu oyo omusajja yali obuzibu nga ayagala mulwanagane bannange sirera okumanya omusajja oyo mubi yankubira essimu ng'ekivulu kya Bruno kyakagwa. I remember that time nangamba Junior ekivulu kya Bruno manye nti kyafulopinze nange yampise sagenze jangu tukole yakantu ku YouTube yange ng'ekivulu tukikuba nenzija nenkuba ekivulu kya Bruno ke nga ye mwennyini yankubidde n'okunkubira nampanera yini mvuma musajja wattu Bruno malo musensebula muteeka wali omanyi yakola omusajja oyo ng'akyazalira pazo ngaliri pazo ankunkumula ngatamala nkubire simu ngamba liri pazo ngako kunkumudde nnyo Junior jangu naawe omukunkumule bannange omusajja oyo mubi ate tayagala kumugamba nti mubi sibaira lwaki omuntu omubi tayagala mugamba mazima kati nta wembuukira wewa aleeta Shalom anvume okumanya gayo oyo wankwe gayi yaleeta Shalom anvume mujijjukire eyo gye bakola bw'amala oleeta Shalom anvume we nazuukukira kyokka bwe yamala okuleeta Shalom nange nankubira nano audios ze naye nze sirizita bw'aleeta Shalom okunvuma nga mmukubira nali munyevu nnyo nga mubuuza muganda wange ate lwaki oleeta Shalom anvume nedda Junior kakati naawe osobola okujja naawe n'omuvuma era nzije mu views nemanya nti this guy is a bad person ebyazaawedde bijja ebya Juliet agenda ku police anzigulako omusango bannanga omusajja yateeka mu amaanyi mwete mumanyi bannanga yateeka mu sente zaawe dansibe gayi yateeka mu obudde Shalom najja nakola ku Sunday Nation fayiro ya Junior ngeeruddewo Uganda police mutuyambe fayiro ya Junior ngeeruddewo naye ngoyinza okwagaliza mukwano gw'ekkomera guys kale tuve mu byokusaaga nga ddala Junior mukwano gwo nga ne taata we yali mukwano gwo oyinza okujja n'omwagaliza ekkomera mwetemu amanya byaliwo ku musango ogwo ogwa Juliet gayi najja ng'ayagala bansibe n'atankubira na ku ssimu kuŋŋamba muganda wange kino na kino weekiri naye tukoze tutya Katonda laba bwanyamba nina ew'omukulu gye nalaga ne bampa amagye agankuuma tebaagogerako bannanga abasirikale abankuuma babaluma up to now tebaboogerangako ng'era omubi waabeera ekirungi kyofuna takyogera kakulembeza kibi omusajja oyo nga Juliet Zaweda agenda kunsiba yankolako program esooka 3 ku YouTube ye naye we bampa abakuumi teyaboogerako nti Junior bamuwadde abakuumi up to now kyamuluma bannanga kyamuluma bane ne mulaba nga najja ku YouTube ye nenga tayagala kukyogerako ne tuvaawo
bagenda okulaba omusango kanyi nengula emmotoka yange empya Mazida teyajogerako kubanga ekyo kirungi kimuluma ayagala bibi byokka ebibi byange byokka byayogerako emmotoka yange mpaka nakatajogerangako kubanga esinga eyiye kwegamba campaign yonna yali yakunfuula mubi ensi enkyawe naye Katonda yantonda n'omukisa munnange emmotoka tajogerangako nzo buli wagenda bamwawulira afa yali ayagala mbonebone nkomewo nfukamire mugambe samahongo bambi nyamba nenzimba ennyumba eno bali bamanye ennyumba si yange did it no munnange bali bamanye ennyumba si yange ne babulira bubi Junior sente yazijewa Junior agamageza ni yagamuwadde azimba ate ennyumba fenga tetunaba naye yali ali muzimbe yiye ngai naba atwala yonze tantwala yondo zali amanyinja jiroga nange kye nakola nenzimbe yange nga mububba ennyumba njiteeka yo ku TikTok si ye alimba oyo taina sente agamagezi Junior tagayina Junior asiba wan bane ennyumba yabaluma obuzibu bwonna bwava ku nnyumba eno yaga Junior azimbye ettaka yalijjeewa bagenze banonyereze ettaka Shalumu kyava agamba nti yandagaano mujjukira statement Shalumu gye yakola oli ye yagimugamba kubanga omuntu amanyi ku byettaka lino oyo omusajja kati Shalumu agenda anvuma nettaka lyoliko siriryo lyandagaano ngamba niye yategeera ettaka lyange lino lyandagaano who about it awo nentegeera ti Shalumu eri amutuma era okumanya omusajja oyo yali atuma Shalumu okuva Shalumu we bamusiba teyaddamu byogera kati Shalumu yasirika yategeera nti abadde amutuma tasobola mulwanirira that's why Shalumu is quiet golaba Shalumu akyanvuma ngedda waliwe yali amutuma kati Shalumu we twamuteeka eruzira n'ategeera ati era Shalumu yavaayo munyiivu era Shalumu okusigala nga nvuma yali aluza bagenda muyamba kati Shalumu yategeera amazima nti eri amutuma okunvuma tasobola muyamba era kati Shalumu yasirika takyanjogerako nyeruli buli Sunday Nation nga njogerako ng'oli abamusanyufu kati ono alina okujja yerwanira olutalo ate atya ka proxies ezo zonna tuzikubye bonna babadde akozesa okulwana entalo tubakubye abadde akozesa Shalumu ne Sendi era buli wobeera kutoka nditoko n'olira Sendi nga ayogera yaba ayogera oyo omusajja tubala ne Kasendi kali Kampalana bakubye essimu mu NBS oyo Junior temumuzza kusanyuka naye wallahi nja kusasula omusajja oyo ye project yange gendeko eyo yonje kolerera njagala mulabeko ewantu ngambe nti ya era akimanyi simwagala mubata mwagala nteke ku namba emu nja kusasula omusajja oyo it's just time obudde bwokka mugambe nti Junior asobola okutuuka wano abantu batujjeemu obwa Katonda naye oyo YouTube ate bwe musooka okufa eddaame lyange ligamba singamba musoosa okufa tanziikanga era bw'alinnyanga mu lumbe lwange mubanga ne mumutirawo oyo omusajja mubi nnyo ajja kuba aliesa eddagala kusiba muzimu gwange kuba ye nnina omuwalana mu nsi mu kabbuli n'emuggulu ne mu kabbuli nja muwalaniramu bannange bwenfa ne bambika nti Mirundi afudde omuntu yekka ali ogwo ne mu ddaame lyange mwali that man n'amabugo getagaleetanga gagatta mu ssente zaffe era Loni my best friend namuwa obuyinza amukubanga n'amuttirawo ambeeranga wala
temumukiriza nga wadde okumpaana wana ebyo byakola ku YouTube ze byakola Segirinya byakola Katolobwa amatabinkolanga musajja oyo tankolanga mu sente nga nfudde ayagala nnyo sente alinga mayembe ne bwembeera ku kitanda nga nfunye accident ogwokubiri nga sente ezimponya ziva we mundekanga nenfa era mwekiri mu ddaame lyange guys bwe baba gamba nti Mirundi mulwadde naye sente zimujjanjaba ziva wa kisajja ekyo ki YouTube mundekanga nenfa leave me to die mu ddwaliro talinyangayo nako omusajja oyo nze simwagala fulu figa mu muwango omuzindaalo n'ayogera mu bantu abalina omutima omulungi fulu figa mwali ekyo nkibabuulira fulu figa ayagaliza bannange mu nsi muno ndabye abantu abalina omutima omulungi oyo omukazi fulu figa talina mutima mubi bannange fulu figa ye muntu aba agenda mu State House nakubira essimu fulu figa alina omutima omulungi era nze omuntu agati ati fulu figa mubi fulu figa si mubi fulu figa ayogera ekimuli ku mutima ate nekiggwa baiza omuntu ayogera taba mubi fulu figa ayogera ekimuli waba wamutamagamba oyo omuntu taba mubi ate fulu figa alina omutima omulungi ayagaliza fulu figa tayinza kuwulira wantu sente n'atabayita nze bannaye wenfanga fulu figa mumuwa omuzindaalo n'ayogera mama Flower ate president ayagala fulu figa mwe fulu figa mulabanga zulu first family emwagala oloza bulijjo fulu figa bebagamba my sister Natasha abakulimba ebyaddala bamwagala Natasha mwala wa president ayagala fulu figa mbadde wajje no sale Mirundi mingi nga tune fulu figa nga bamwagala fulu figa is loved ayina omukisa wano bagenda mu State House president yamulaba fulu figa yali agenze n'okugenda president yatumya bamuleete wano lise twe babadde mu State House kubanga fulu figa ino omutima omulungi fulu figa ayomba naye ate talina tawalana yo gugwe akuvuma n'akuteeka wali n'akumala era bw'akusanga akugamba gwe wantama tasobola kuwalana naye tuyina ba YouTube ababi nga yine ekitimatima naye wano mu bantu nga yeefuula omulungi yeefuula ategeera yabuulirira naye nga mubi ng'omutima gwe gwakakasa ayagala okukakasa yasinga naye era naawe roja emyaka 10 oliddemu kyolya bweba nnimiro oba ogiriddemu 10 years roja ng'oli manager wa Spice era oba oliddemu kyolidde namwe bamanager baloja muyigenga tuleti go omukazi oba omuliddemu 10 years nga weba nnimiro kati amatoke mubaamu nakabululu lekako n'abalala abadde anaafiira mu ngalo zo naawe roja tuleke mu myaka 10 yesu otaddemu sente zo roja tukkiriza naye era nekyoliddemu kinene abakazi abo nabo mune batuuka ne bakoowa n'omulya mutuntu n'omumanaginga olw'eggulu ky'omumanaginzeeko kimala leka n'omulala amanaginge nze naa bino byansi nsi tugiryako makoola so manager loja bw'oba Spice omumanaginze emyaka 10 senaafu naye ng'era naawe Spice era naawe teweerabira nti omusajja oyo akubeereddewo naye nawulidde nti mubadde musinga property so mbadde mweyagala mbadde muyina amataka mwenna nze ndaba erabika ebadde na relationship kwa Spice nalabye ekiwandiiko kyo mbu all properties jointly acquired as for the law kati Spice ekyo tutwala mu kooti kyowataddemu kyaki mbu anybody who plays on my brand legal means will take a place yasamira muli kyokka impozi yani erinnya lye Namakula yani Spice erinnya lye Toofu ye Namukasa wabula nam tuleke naawe nasomye ebbaluwa yo Spice gye wawandiise mbu all legal means Namukwaya Namukwaya tuleke akakooti kabadde keetagisa was it necessary nalabye ekiwandiiko kya Spice aka Namukwaya
But anybody who plays on my brand, my music, the law will take a place. Legal means yasamira muri namukwaya. Fala bagambye mwawukani. Yeah. Tochaba the necessary mama ekyali go means.